atenderezebwa agulumiswe oyo kitaffe Katonda ne mama namugereka abawango buwangwa mu buwangire bwabwo mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka si gwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Katonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate tulakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo n'eyawabweru Katonda ali munda munze alamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli waddembe okubuuza omutima gwo wegutakkaanya na bigambo byogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisula muguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu ewaawo olwaleero nzize n'omulamwa guno okusobola okubeera nga ntangaaza mba Katonda bannange nti olutalo oluliwo oba oluzze nga lunyiinyiitira okumala emitwalo 13 egy'emabega bukyanga Sengendo na Ttimba ewambibwa teruli wakati waffe ngaffe bakatonda oba abayina emyoyo naye luno lutalo oluli wakati wa Wavampaya oba bakanywa musaayi ne Katonda muntu ayina omwoyo yeeraba mu ndabirwamu nkozesezza ebifaananyi ebyo eby'abaana baffe okusobola okubeera nga mbatangaaza n'okusobola okubeera nga mutegeera nti luno olutalo si lwa wakati wa muddugavu na muzungu nedda bazze batutwikinga ebiseera bingi bo kye bakola baddira omuntu abeera akulira bakatonda muntu gwe bateekamu nga yabeera Wavampaya kubanga oli babeera bamuse abeera oligino gwe mubeera mumanyi kati ne mulowooza nno mmwe muyina omuntu ng'aliŋŋanga mmwe naye nga ddala ye baamutta we baamutta bo ne batandika okunywa omusaayi ne gufuula ng'oli kye tuyita shape shifting ne gufuula oli gwe muzze gumukola ki kati bloodline n'ekyuka bw'etyo mwe ne mulowooza nti muyina royal family mpozzi si royal family ekyo kyakolebwa mu Europe yonna kyakolebwa mu America yonna awasinga wonna we mulaba waali omusaayi oba waali invasions zonna kyakolebwa vampires nti no bo bennyini baatekinga up leadership mu ngeri eno ne batandika okubeera nga batukubaganya be babeera mu gavumenti be bakulira obuyeekera segera Adolf Hitler yali akolagana bulungi wamu ne Vatican yali akolagana bulungi wamu n'abafuzi be yali agamba nti naalwanyisa kyekimu ne Napoleon naye era kyekimu kitegera era kati n'okutuusa olunaku olwaleero batukola ekintu kyekimu olunaku olwaleero omwana w'omuntu atunuulira nti nno olutalo oluliwo luli wakati wa Russia na Ukraine nti twekubanga ffe abantu ne batamanya nti nno luli wakati w'omuntu ne Vampaya nga yali ku side leadership ya Ukraine then omuntu ali ku side eya Russia kati kubanga beba owninga media kitegera kubanga beba owninga media beba nanyini TV zonna bazidominate nga beba nanyini satellites gwe n'obeera nga Katonda muntu okkiriza okubeera okukozesebwa nga akagologosi okubeera nga okkiriza buli kintu kyonna kyolaba mu mawulire kyolaba ku TV n'otabuuza mutima gwo kiki kino kyendaba kidala kye kituufu kitegera amazima gali munda muffe kubanga mwoyo waffe alaba buli kintu kyonna naye tasobola kubuulira paka ng'omutegedde n'omwaniriza era n'otandika okubeera ng'omuwuliriza kubanga amazima gali munda mu mutima gwo si wabweruwo twiki yaabwe ebadde nga kutulwanyisanga twiki yaabwe yakukola nti nno omuddugavu alwanyisiza atya omuzungu alwanyisiza atya omuyindi alwanyisiza atya omuchina naye nga abali mu nzimba eyo be Wavampaya ate abeefudde abafuzi baffe
nga wenzize ngamba gamba nga bakatonda bannange tolowooza nti nno oli muganda olunaku olwaleero oba oli muddugavu nti obadde mu buddugavu bwokka nedda osheyalinze buli major tribe yonna obadde ku continents zonna obadde mu regions zonna emyaka gye zibaddewo ozze ng'oyinkanetinga oba ng'obbulukuka ng'obaddeko omukatuliki obaddeko omuprotestanti obaddeko omusiraamu bino oba tebeena bakola ki kwate mmwanyi mwenda ng'omuganda saabajjajjaawo mu kuyaayaana okwo bagenda kulaga ebintu by'owetaaga okubeera ng'olaba naye binaakuzimba tebagenda kulaga buli kintu kyonna n'ebyo ebinaakuyamba okutegeera nti nno abo boosongamu ennwe oba boolowooza nti nno mabi naye waliko ekikulu kubeera ng'otegeera ensobi zo ze wakola n'osonyiwa n'osaba ekisonyiwo ate naawe kennyini ne weesonyiwa n'otambula mu maaso kubanga luno lugendo lwa myoyo mitukuvu kitegera lwa myoyo mitukuvu. Ensonga endala lwaki nkwesezza ekifaananyi kino nga njagala kubeera nga mbasomera ku bigambo ebimu ebiri ku kabebi kaffe oba akaana kaffe ke ba advertisinga ng'ennyama bateekawo nti kawoomu kalungi cute kawoomu carrot I mean delicious then carrot oba kyeki mu luzungu mwanya mu Luganda naye bagamba wano nti okusinziira engeri society weddukamu oba okusinziira ensi weddukamu kizibu nnyo okusanga ebintu ebizaamu ekiriisa okulya naye nga bakozesa USDA eyo eyabawa olukusa ku nnyama y'abaana abato baby meat kino kiyanguyiziddwa mu ngeri ennyangu ennyo. Abaana abato tebalina calories nnyingi oba tebalina masavu mangi, balina ebirungo ebya waggulu era bawoomu nnyo nnyini. Ate ekisinga mu byonna ennyama y'abaana b'abantu ey'abaana abato ya butonde etaliimu biragalalagala byonna ebyo ebisangibwa mu ddundiro ly'ennyama endala. Njagala tusimbewo essira ku kigambo kino kye batugambye nti eddundiro. Tuli nkoko eri bano Wavampaya. Mwe mulowooza nti nno Uganda oba Kenya oba Tanzania nti ya colonizing y'abaddugavu manya bazungu oba England, nedda. Era baganda baffe tubawanirira bwereere. Bali very good at misdirection n'okukuubaganya abalala. Kitegera. So bagamba baby's meat is all natural without any harmful drugs found in other livestock meat. Livestock meat tuli bisolo balinganga abatufuula nti nno kati Uganda tugiwadde obwetwaze naye enkoko enkulu ebakulira gye tunaalya mu kaseera kaayo yeekulira kati gwe gye muyita pulezidenti. Kyannaku. Ekyo kye kyatuleeta mu Katonda munnange, kye kyatuleeta mu incarnation zino tusobole okubeera nga twezuula nti tuli myoyo. Abazze nga bakyusa olugoye era nga tuzze tusuulasuula emizimu egy'enjawulo.
ejoogera Olujapani, ejoogera Oluchina, ejoogera Olumerika, Oluzungu, ojoogera Olujapani, eyo yonna ozooyitayo. So wokeera ku makya n'osonga olunwe eri Omurussia, wokeera ku makya n'osonga olunwe eri mu Ukraine, weesongako kubanga oyinayo bazzukulu bo. Omwoyo omutukuvu yeesalako akatundu ke tuyita firmament oba soul firmament segment oba facet ne kasigala eyo kafaseti ako oba akatundutundu k'oyita omuzimu. Then omwoyo gwe bayita ekitangaala oba omusana oba kiwanuka yatuula mu mutima gwo. Kyekyo ekitangaala eky'ensi kiri mu mutima gwo, era ekyo ky'olaba nga otunula bw'oti mu ndabirwamuyo. Ekyo vampire kyetayina. Naye bakikuza bukuza n'okubeera ng'okikkiririzaamu. Buli wokkiririzaamu yabeera atuula ku mutima, alaba wokkiririzaamu n'okkiririza mu maanyi geera n'otegeera nti nno oli Katonda atafa, oli Katonda ali buli wantu wonna, kubanga amayengo go ge bayita kwagala ge gakola buli kitonde kyonna. Ge gakola enkoko, ge gakola embuzi, ge gakola buli kintu kyonna ky'olaba n'amaaso go n'okyotalaba kiri mu myaliriro emirala. So nga tonnaba kubeera nga owaayo amaanyi go eri okwesosolamu, manya omulabe waffe oba oyo musomesa waffe ow'ekizikiza ayagala okubeera nga atutwala mu kubeera nga ffe ffennyini twesaanyaawo, naye nga ye atuzannya buzannya kakodyo. Azze ali abaana baffe, azze ffennyini atulya, kubanga naawe kennyini bwe babadde balya naawe mwoli obbulukuka bubbulukusi n'okomawo n'ogamba katukomewo, n'ofuna olugoye olulala n'ogamba katukomewo tutereeze ewaka ewaawambibwa. Muddugavu munnange, nsaba oyongera okubeera nga wejjamu omutima ogw'okubeera nga ofuuka kagologoosi. Tokkiriza ensi ya wabweru, tokkiriza TV, tokkiriza ebintu byonna ebitali bumu n'omutima gwo kubeera nga bikujja ku mulamwa. Abaana baffe bazze babateeka mu pizza, abaana baffe bazze babateeka mu byokulya eby'enjawulo, kubanga ennyama eno bagissa mu ngeri ey'enjawulo, basinga kunywa misaayi. So ennyama ne bagituddiza naffe ne bagamba abasiru bano. Naye tetuli basiru, tuli batukuvu. Twajja okubeera nga tubapuruvinga olunaku olwaleero mu kaseera kano mu kyasa kino nti tukomyewo okubeera nga tweddiza obuyinza bwaffe nga tuyambibwako baganda baffe ku ssengendo zonna eziri mu billions eziri emabega waffe. Era nkusuubiza era nga nkugamba nti muganda wange, tolowooza nti wagenda kubeerawo okulemererwa. Tuli bawanguzi, ekitangala kyawangula era tugenda kuwangula. Naye tokkiriza kubeera nga ozannyizibwa ku mutwe. Tokkiriza kubeera nga osonga ennwe eri Ukraine, eri Russia. Nedda. Towa maanyi go, kubanga amaanyi g'entalo gatudde munda mu ggwe. Vampire kyejja okusuulamu kugamba nti kati abantu engeri we bali ewaka tebalina mirimu. Ng'ebagamba mujje mbawe ssente nga mukwata emmundu, nga mugenda nga mutta abantu abalala, gubeera mulimu. Bakuwe ssente ogenda otte muganda wo ayina omwoyo ng'akuwa ssente ye talina mwoyo. Oli akuwa ssente omanye otya nti nno naye naawe ajja kutuuka akwefuulire, kubanga talina kyakwetaaza, kubanga temufaanagana. Gw'olabika mu ndabirwamu ye talabika mu ndabirwamu. Ensi eno oleme kutwemazangamu. Tuli bakatonda abatafa. Abaana baffe bazze babasala. Tebereza, tunuulira mu kifaananyi ekyo mu boxi nga bamusibanga rapa nga eriŋŋanga ng'akakoko, kubanga bwe bato we batuyita. Omusajja gwe mulaba ku kifaananyi ekyokusatu oyinza okulowooza nti byakusaaga, naye bya ddala.
fa abaasima akamyo ne tusobola okubeera nga tulaba ku bino ebintu abantu baliira ddala. Roko namuwulirako ye kennyini ng'agamba munaakamwake ng'agamba the rock ng'agamba nti ye talya kaana kasukka myaka 12 alya bwa wansi. Naye bo eva kye bakola kulaba nti batulwanyisizza batya ffe nnyini twerwanyise, ffe nnyini twesigemu obukyayi, twedividingemu nga babeesinga ku kkala, nga babeesinga ku madiini, naye ng'ekituufu mu byonna oli musana. You are the son of the world. Toyina feesi eno yunifoomu gy'oddayo ewaka n'okyusa. Era nziramu okujjukiza nti wookera ku makya n'ova ku ssomero n'odda ewaka, bano ab'oku ssomero ne bakuba emiranga ti afudde obeera ofudde. Nedda tufuulibwa obufuuli bwa mbeera, okufa tekuliyo mu reality. Kubanga yennyini abeera asigalayo oba aba atudde mu mutima akuba bukubi reflection. Eno lubeera lugoye lwe tubeera tweyazisa okubeera nga tukoleramu as if tubeera tetumanyi bwakatonda bwaffe paka we tuzuula obwakatonda bwaffe ne tusobola okubeera nga tubuzimbira mu mubiri n'okuleeta eggulu mu nsi yaffe eyo munda wepone wabweru, kubanga buli kintu kyonna kitandikira munda. Abantu abasinga muyina ensonga gye muraisinga nti mulaba ettemu erigenda mu maaso mu mawanga mu nsi, ne mutalema kutegeera nti nno obuzibu obwo bwe mulaba obuzibu buli munda mu mmwe. Sooka weetereze. W'obeera ng'olaba nti waliwo obutemu obuli mu nsi, manya nti nno naawe okyalimu amayengo ag'obutemu bwe wakola emabega. Geeyozeemu. Mu ngeri eno w'omala okugeeyozaamu ojja kutegeera nti omutonzi aba akyali just muto. Era mu ngeri eno omuweereza ekitangaala omugambe Katonda akyali muto, kubanga byonna by'aba akoze tebiriiyo era aba asigala akyali mutukuvu. Oyo gw'abeera soba gw'aba alumiza byonna abeera alina byamukozeeko fine, obulumi bwe buli, naye era tekimuggyako butukuvu bwe, kubanga n'abo b'oyita Wavampaya naffe be tuyita Wavampaya nabo balina omulongo waabwe omutukuvu. Balinza akaseera akalijja mu maaso we balyenenya then ne baddizibwa omwoyo. Ffenna tuli baana ba taata Tonda ne maama Namugereka. Ffenna tuli kwagala. Nga tetunnaba kubeera nga tusikibwa amawulire. Abo ab'amawulire abayagala okubeera nga bafuna paychecks nga tebamanyi kiki infect egenda ku mwana w'omuntu, ne balowooza nno kabakole kabajjadde amayengo g'entalo okusobola okubeera nga bo Vampire ebasasula, nga tebamanyi nti no ffeffe nnyini twesaanyaawo. Tubaweereza ekitangaala nabo basobole okubeera nga balaba amazima ago. Tobasalira musango, kubanga toyina buyinza kusalira mutonzi. Amayengo agakutuddeko ge gatudde n'omwoli, era nga tewaliwo gw'osinga ate era tewaliwo akusinga. Ekyo kikukkemu. Beera kwagala kyoli. Tojja kulowooza nti oyagala nnyo ensi nga gwe teweeyagala, kubanga tebagaba kye batayina. Sooka weeyagale. Tofa ku bantu balala, tofa ku baŋŋanda. Gwe w'obeera nga ge mazima gagatudde ku mutima gwo, totya kubeera ng'ogogera, totya kubeera ng'ogatambulirako, totya kubeera nga gabeera nnamba emu mu nsi yo. Abalala nabo bayina solojane yaabwe, bayina olugendo lw'omwoyo gwabwe, naawe oyina olulwo. Lekera okubeera ng'okola ebintu okusanyusa abantu abalala, kubanga ensi weenaabeera nga eyalubulizibwamu okubeera nga abagudde ebigezo batwalibwa, naawe tebajja kugamba nti ono ayina abaluganda be. Olugendo lubeera bwannamunigina, era wookera ku makya n'olemerako kubanga oyagala nnyo baŋŋanda. Ffenna tubaagala,
naye gubeera musango kubanga oba oyingiridde omutonzi abeera talina ye kutandika kukola ki tomuwalana tokola ki naye manya nti nno era ne gy'alaga tagenda kufa agenda kukyusa bukyusa uniform kyannaku kyokka kiri kimu nti tagenda kubeera ng'akujjukira naye gojja kubeera omujjukira era olituuka ne we gibeera myaka 2 n'ekitundu ekibiina ekirala nga kitandika muli ejjukanya ne mujjukira nakugambanga nti munange saamanya matrix yali akizikiza nnyo tewaliwo mwoyo gubula fenna tujja kwesanga fenna tujja kudda ku kkubo eggolokofu naye obudde n'okusalawo kubeera kwa bannamunigina ng'omwoyo so buli w'obeera ng'otambula mu bulamu obwo manya nti kwagala ali munda mu ggwe kwagala bamuzimba ng'engeri we tuzze tusomesa emabega eyo n'abasomesa abalala kwagala bamuzimba kwagala bamujjukira kwagala bamutambulirako buli kiseera n'osobola okubeera ng'odda mu mutima gwo buli kiseera w'ova mu mbeera n'oweebuuza ekibuuzo nti kwagala mu mbeera gyendimu kati akola atya n'odda mu mutima n'obuuza omutima gwo n'obuuza omwoyo omutukuvu nkole ntya mu mbeera eno ayinza obutakikuwa kati naye akuwa ebirowoozo ebinakukkakkanya okusobola okubeera ng'ofuna ekyokusalawo ekyo ekituufu si ggwe ky'oyagala soka tusabe mu musomo gw'olwaleero otegeere nti nno muganda wange omulabe waffe si muzungu si muyindi si mukyayina nedda muganda waffe ow'ekizikiza vampaya eyawamba obuyinza bw'abaganda baffe mu leadership naye n'atandika otulwanyisa watulwanyisa n'atukola ne batukola ebyokubeera enkoko ebyokubeera ebisolo eri bo kitegera era wano mukagundi muka advert kembasomedde waliwo we bagamba bano abaana abato ennyama y'abaana abato babeera bakava mu lubuto lw'abamaama baabwe ne bayingira olulwo agamba vampaya munne kati olwaleero gezaako omu gezaako omu okulya omwana waffe kibali encouraginga kano ke kaseera ak'okweddiza obuyinza bwaffe kano ke kaseera ak'okutegeera nti tuli bakatonda abannagwano era obuyinza bwaffe tebuli wabweru obuyinza bwaffe tebuli mu kufuga balala naye obuyinza bwaffe buli n'amaanyi gaffe gali mu kwefuga okwefuga empulirayo endowoozayo entambulayo n'enneeyisaayo n'ebigambo byo n'ebirowoozo byo then w'osobola okufuga ensi yo n'ofuga ebirowoozo byo osobola okukakkana mu kukakkana nga toyina biwoggana mu mutima gwo oba mu birowoozo byo owuliriza katonda nga gwe bayita omwoyo w'omutukuvu geemayenga agakola taata tonda ne maama namuleka munda yange naawe ne buli kitonde kyonna ky'olaba ekyo kye bagamba nti katonda ali omu katonda kwagala buli woolumya omulala obeera weerumya kubanga amayenga agamukola ge gamu ge gakkola kye bayita katonda yeggwe yenze yenkoko ye buli kimu nga newankubadde waliwo ebimu ebibeera mu density ezawansi ebituwa permission okubeera nga tubikozesa naye w'obeera ng'osse ekisolo kyonna ekitandisa okubeera n'amagezi nga tekikuwadde lukusa obeera okoze bululuma eri ensi yo kubanga kigenda kululuma mu kululuma obeere ng'okola ki kano akalowoozo kagende eri bakazi bajja abamu ababonyaabonya abaana kituufu okuze tokyasobola gwe kudda buto nti nno okusobola okubeera nga wabeerayo akubonyaabonya naye nkugamba nti ogenda kuddayo osaalibwe osobole okubeera ng'ozaalibwa mu nnyama ya kyana ekito ate weekolere olugendo olw'okufuna
mukazi mujja wa maama wo oba omuntu yenna ne maama wo yennyini asobola okubonyabonya yeggwe wakiwandiika kubanga wakikola mu bululumu obw'emabega. So bonyabonya Katonda yenna, oyonyabonya omwana wa mujja oba bonyabonya omuntu yenna omulala, gwe omukyala oba gwe omusajja, mmanya nti nno kali adda kaddadda. Oyinza obutakifuna mu lifetime eno naye ojja kukifuna mu lifetime endala. Ebintu ebimu lwaki tulina okubeera abeegendereza nga tulamula. Ebiseera ebimu mulaba abantu abamu nga batuuse ku bizibu nga bayita mu bizibu ebimu naye nga tomanyi nti nno ebimu yajja yabiwandiika ye kennyini, nga noono kennyini ye omwoyo omutukuvu yennyini yamumeekinga okulaba nti atuukiriza obululume bwono. So tubeere beegendereza nga tetusalira batonze balala musango, kubanga abamu oluusi babikola bambi nga baabalonda ng'oli yanegotiatinga naye n'amugamba genda ombonyebonye enkole bwoti ne bwoti ne bwoti, ne bakkiriziganya. Oba ne bakkiriziganya n'omulongo woono n'agamba ate waliwo omutawaana, wajja n'atuuka omutima ne gufuuka ogw'ejjinja eri omwana oyo, naye nga omwoyo guno gwe babonyabonya nga gwe wawandiika gusobole okubeera nga gusasulira ekyo kye kwakola emabega. So ebintu ebityo ebiri tewaliwo kigenda nga tekisasuliddwa. Obwenkanya obw'emyoyo tebufunibwa mu kkooti zammwe zino ez'ebijoojowo ebyo ebya vampaya ebyo, nedda. Buli mwoyo gwonna gukungula gye bikoze eki oba si kyekyo ne gwenenya ne guyiga ne gusaba ekisonyiwo ne gweyongera mu maaso ne gusobola okubeera nga gukulaakulana munda yagwo. Mu ngeri eno ne tweyongera ekitangaala ffenna ng'emyoyo gy'awamu. Tubeere kwagala, tutambulire kwagala, tufuge ebirowoozo byaffe, mwewale amawulire, mwewale gundi za vampaya. Ekintu kyonna ekikuteekamu okutya tokikkiriza kubeera ng'okikkiriza mu nsi yo. Yeggwe alina ekisumuluzo eri omutima gwo, yeggwe alina ekisumuluzo eri ensi yo. Tokkiriza nsi ya wabweru, tokkiriza mawulire kubeera nga gatabangula ensi ey'omunda, kubanga yeggwe alina ekisumuluzo kyago. Weewale, wobeera ng'osobola okugwewala weebale. Ebiseera ebisinga mwagala okugamba nti tuyagala okubeera updated naye at the end of the day oluzinga amayengogo ku lwabo abayagala abakutega akatego. Mu ngeri eno wobeera ng'ekisinga obukulu bwa Katonda bwe obw'omunda, weewale politics, weewale ebyo bye bakugamba ki gwe lwanyisa mayengo. Mu kulwanyisa amayengo n'okubeera ekitangaala indirectly, then okendeeza ebikolwa ebyo by'olowooza nti bibi mu ggwanga ne mu nsi eno. That is the logic. Beera ekitangaala ekyo ky'oli concentrating omulimo, olutalo olusinga obukulu luli mundaayo, si wabweruwo. Naye ng'oli wa ddembe okusalawo kyonna ky'obeera oyagala ng'omutonzi. Atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze alamusa, Katonda atudde munda mu ggwe akume.